Yes, ku Projan Media TV tugamba webale kubanga wa subscribinze era nyonyiga n'akakade okusobola okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga yadde eggwanga ebigenda maaso naffe tutuuka ne twebuuza wajje tulaga kubanga abantu embeera gye balimu abantu engeri gye bafaamu yeewuunyisa omwaka 2020 gwo gwasazeewo gutufuukire ekizibu naye olunaku olwaleero nzikiriza nkubuuzeeko gwe yonna gy'oli okubanga weekumidde ku Projan Media TV naawe ate na subscribinga osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga naye olunaku olwaleero ebipya bizuuse ku mwana mulenzi ow'ebyafaayo omwana mulenzi Nantamiggwa omwana mulenzi ensi yonna gwebadde esinza omwana mulenzi Kakensa omwana mulenzi Kooki era ng'ono amanyiddwa nga omukubi w'ebikonde amanyiddwa nga Zebra Ssenyange omukulu ono Zebra Ssenyange ebipya ebizuuse ku nfaaye era ng'ono abadde nfanfe wa Bobi Wine musajja wattu ebipya ebizuuse ku nfaaye kigambibwa okuba nti omukulu ono Zebra Ssenyange era nga bamupiikinze abasajja bazze ne bamupiikinga okuva ewuwe mu makaage wali ekawempe ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero era bwe bamaze omupiikinga kigambibwa okuba nti yakubiddwa amasasi mu meters 400 meters away from his home nti bamujja ewuwe ne bamukuba amasasi mu 400 meters away from his home era kigambibwa okuba nti poliisi ey'omu kifo kino ey'ekawempe egezaako okuinvestigatinga abatemu bano abasobodde okuba nga batta Zebra eyabadde resident oba eyabadde abeera mu kifo ekimanyiddwa nga St. Francis Zone wali mu Paris ey'Ebwaise era ng'abeera kumpi n'ebbaala emanyiddwa nga Eden Service Park. According to eyewitnesses nti bano ba eyewitness ababaddewo kigambibwa okuba nti omukulu Zebra bamupiikinze mu makaage nga 3 omwezi guno ogwa Desemba 2020 ku ssaawa 7 ez'ekiro ku ssaawa 7 ez'ekiro abantu abataategeerekese ate babadde tebamanyi na nnamba y'abano bantu abamupiikinze era nga kigambibwa okuba nti abantu bano babadde batambulira mu mmotoka 2 emmotoka zino 2 mwe babadde batambulira kigambibwa okuba nti later bamuvuze meters 400 meters away from his home era we bamuvuze meters ezo 4 okuva ewuwe omukulu ono Zebra eyo gye bamutidde era mu kumutta yafiiriddewo instantly era kigambibwa okuba nti poliisi mu ekyo ekifo evuddeyo n'egamba nti ekifo ekyo already twakirecordinze era tuyina pieces enkulu of evidence crucial pieces of evidence tuyina n'ebipapajja ebyenjawulo oba tuyina n'obuganga oba tuyina byebino ebintu byebagezaako obyogera wano bya luzungu ngezaako obikumenyeramenyeramu cartridges that have been recovered nti bye bafunye okuva ku scene era kigambibwa okuba nti omulambo gwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Zebra Mando eyali nfanfe wa Bobi Wine era nga noono nakinku mu bikonde kyemmanyi ne Bobi Wine yayitayoko okutraininga omulambo gwe bagututte e Mulago for postmortem era nga batandise process building kye bayita obukakafu okusinziira ku ebyo ebintu bye basolozezza ku scene mwana mulenzi Zebra Mando we yattiddwa era nga kigambibwa okuba nti poliisi egenda kola butaweera esobole okuba nga efuna abantu bano abasobodde okubaani mwana mulenzi Zebra naye nga abantu abasinga balabira ddala nga embeera si nnungi buli omu awulira ennaku buli omu awulira enyiike olw'ensonga nti omusajja ng'ono abadde nakinku mu bintu nga bino ebyokulwana omusajja alwaniriridde abantu omusajja ayigiriza abantu kye bayita boxing abaana abamu abazannya ebikonde essaawa zino abali professional abaana abaafuluma eggwanga abaana abaafuna career bayita mikono gy'ono omusajja naye nga poliisi evuddeyo n'egamba nti naffe tugenda gezaako tunoonye omuntu eyakoze ekintu ekyo
omukulu ono amanyiddwa nga Zebra Mando. Oyinza okuba obadde tomumanyi bulungi naye musajja atubambi abadde talina nnyo obuzibu n'abantu okuggyako kubanga ye ng'omuntu okubeera nga yeetrainingira abantu be. Era waawo bino bintu bya nnaku naye ku Prejant Media TV ffe katukuwe updates ezigenda mu maaso mu ggwanga byonna ebigenda followinga tugenda batubikuwa.